Buteri bali kukyenda munana katonyeze musanvu era ngoli mu program yonna enganzi muwanguzi tawanika tukyagenda maaso mukwano n'omuwanguzi waffe mukyala Julie Nabukalu otukyali naye era nga Prosper Junior School Day and Boarding abatuusaako program yaffe enganzi muwanguzi tawanika era nga tukyagenda olw'ekisa kya Katonda n'enkansooka empiseewo obulango buno butono Milix Fashion Designing and Training Institute ssomero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo ate naawe omukyala asigala ewaka jangu oyigirizibwe ku Milix Fashion Designing Training Institute basomesa okutunga uniforms culture wear nga gomesi mushanana kiyindi n'ebirala bridal wear nga changing dresses flower girl dresses gowns n'ebirala bingi nnyo ate mwe abakola intern students nammwe musabibwa okweyongera okutendekebwa okujja okwetooloolera awo ne mulaba ebintu ebitambula era nga bawandiisa n'abayizi okuviira ddala kuba boarding n'abo abadde so bw'obuviwala naye bakufunira enteekateeka eyo basange ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe Nansana era oba essimu z'oba olina okukubako 075255223 oba 0789880880 Milix Fashion Designing and Training Institute mukwano jja kubanga obasanga bulungi ddala tukyagenda maaso era n'okweyongerayo era nga teweerabira nti ne St. Lawrence Junior School Kabuwa lyadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke lirina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi n'ebisulo bya mulembe kifo kisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabuwa Church Zone Gabunga Road bayita abazadde baleeta abaana okwewandiisa kugenda maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0770205006 oba 0701420506 katoyongere maaso ne mukyala Nabukalu Prosper Junior School Day and Boarding bibatuusaako programu yaffe n'enganzi weeti mukyala Nabukalu tweyongeddeyo maaso kati wenamala okumba ne maama ne parking ebintu byange naye nvaawo waka nga omulenzi we nampangisiza kati netandika life eyokukyanga abasajja teweetonda maama tiwamwetondera samwetondera that time samwetondera ne taata nali sina remorsefulness mu bulamu bwange nali sikirina nti nebwe mutima ati owekyamu kyenkoze nkikoze mmaze ngenze kati nembeera nempangisa mukupangisa okwo natandika okyanga abasajja kale nali mukazigo kange nga munda mulimu omusajja ate omulala ng'aleese engoye avuze emmotoka yange batagenda kujja ate najja olwo Katonda ne munyumba ne mugamba anko wange azze ne maama sirika no nengene mugamba anko wange ne maama bali mu nnyumba ero engoye yazikola ku neighborhood n'avuga n'akola ki n'agenda natuka ekiseera nga obwenzi bwendiko like buli waggulu nnyo nga nnyenda n'awatali kubanga jjukira nina okeepinga up the appearance okola mu newspaper wetaaga transport kyembadde ndabiddemu nti after campus nagendako nentandika okuyimba nenyimbira mu band live band naye nali simbanga okukyanga mbeerawo nina mukwano gwange by the way naye yalokoka kati he's a comedian amwita Pablo Kenneth Kimuli yeyanconnecting ku bantu abo ku group ebayita Percussion Discussion Africa nentandika okuyimbirayo onategeera nti nina ekirabo ky'okuyimba nali simanyi nti nkirina kubanga nali sibigenda munnyo nzina buzinyi kati kati ogwo omulimu saaguvaanko nakolanga eno mu mawulire kuba naguyitanga address naye mu kyaki ono gye nali nsabira yalinga mujjamu abazungu kati baali banoonya omuntu yakola ebyamawulire okubanga ye communicator associate communicator kati pastor wange nampaayo
netandika okukola nembaire mu mawulire nengenda natandika okukola main office yaabwe walokoka ebiseera nga wondokose naye okulokoka bwangu no bwekiyaye ebikola tebinakyuka era nga bwakiyaye nzija nembeera mu kanisa ku Mande nga nemusomayo gamba nemujja mu kanisa nate mugenda mudda mu mabaala nze nga neweyogera omala budde era nga nzeyo nenkola ebyange kati webampa omulimu ogwo netandika obbakola naye era nga okugaanibwa bwekuli nga mu office nemba kitusinza akikoze nga bagamba nze akikoze banenga natuka omulimu nga guntamye nzukira baali banoonya abavubuka abagenda okukiikira abavubuka ba Uganda aba East Africa South Africa ne balonda abantu abalanze tebannoola naye nga nkola mu office ate nga nina passport ne bali balina okunya passports by that time nali travelinzeko naligenda Djibouti neyo group oba empisa nazo zaali nazo era nali sirina oba nawo wali weeraganga era nali sirina ate nga neeragaye weepanga nepanka neeraganga eyasoma ennyo kati omu pa reverends omu muntu n'abantu asobola kufuna passport wano omuvero n'agala ddawa kitemutekawo Julia akole ki agende ng'olumaze okukola waliwo abaira abaali bapa mu US nga bajja baagala training aba communicators kati batukozesa interview kati by that time nagenda e South Africa nga manyi nti interview naziwudde naye nkomawo Uganda namayo 2 weeks ndokola email yenga bagamba nzezeke yayise naye ng'emabegako mu kitongole ekyo naye training abaana okuyimba abato twafunanga abaana okuva Rwanda Burundi Uganda twakufanza kulunganiramu ne tubayigiriza okuyimba kandi bagendanga mu US okukola ki ne banoonyeza ssente kati the first time nagenda ku US embassy ne banyima visa twali abantu 56 nga mulimu n'abaana abato from 7 years to 4 years nzenze kagwe bamma visa bosi wange nagezaako bampe ne baginyima kati this time mvudde South Africa bampadde epapula nti nayiseemu ngenda US for training kulo sina gwe nanyega kati ngolo mukwano gwange namukwano gwange andeseeko wano gye nalipangisa brother yali bafu kutaka ne brother ate ngo nali lubuto brother namuga tojja kuzaala kati nandeetako wano nemuwolekera twatuka bagamba bapya mugende mu bapya engana nenganze sina gyenge naze kuwolekera nze byalokole byantama kati baki ekintu wazeri mu bapya twajja emirundi ebiri nenkola ki nembiva kati jjukira kati this time opportunity gifunye bampadde ebbaluwa ngenda mu US nesina visa jjukira bakami emiri nemeka ebiri kati nengenda nenkoma wano emutundwe sinajja kusabira visa si birala visa era mukama yampesa ne bajimpa myaka 2 mwaka kyogo 29 ne bampa visa ya myaka 2 nengenda nenkomawo newe nakomawo bwenti wewe yaba mu office nga sinze yabikola nene boss wange yatyo okungoba nga ndi mukambwe nnyo gamba oyizo mulekanira yayita badini bona nayita kugamba agenda kungamba ati angobye batugoba fenange twaba juniors twali basatu ate tebakumatugoba natugula ne party bakona banga tujisijja gere magaze ngenda bakozere keke ningenda nweka tu speech ne pa speech yange bulungi nnyo namane nsula keke anti keke mwaje kole def nensitwa netama ne bavira neno za mukama gawa ne ono mwana already nzeke mutume nena gano genda mbapya de visa nkoze eki era nga ndi njagolinga abasajja awo ndi mbasajja 5 jukira omu yali manager omulala nga akola nga balina emirimu egy'amaanyi omulala yali akolera Holland nga ja like once in 2 months kati nga n'abasajja nga balina ssente abapa ssente ezikola ki ezimbeezaawo nga seeguya that time netandika n'okubeera sometime batatange yaddeyo n'asoma nga muyambako ku fiizi nga kasene ngambe musajja temanyi na jenzi jasa bamanyi eri gyenkola ssente bampeziwera kati nembanga nakuma kwa miwes ne bampumuza ku mulimu kati life nenfundikira nga ngenda kukola ntya kati na omwala yali neighbor fe waka yalina embaga so nagendanga meetings ze kati meetings ze mbaamu omwami nemugula ebirabo
ekirabo omukompitinga so twakompitinga naye then nakiwangu najja nafukamira nakimpa zine mulekaawo saamufaako katuba tumaze embaga yoyo omuwala nangamba newe omugayi akone bba wange yakwagala bikyuni mugamba afaanana atya ayina emmotoka nenzukira akajanja kenkola sikyalina mulimu ntandisa ottembe y'obugatto olwo kali mama keyanjigiriza okukola kakoze eki kavuddeyo tosobola kubeererawo tembe y'obugatto nengamba ngenda kukola ntya kati nenzijukira katonda nemugamba mukama ku basajja bano bonna bonna kati olwo ntandisa okonectinga noono naye namutuukako olwetwamitinga first time nengamba naye gayinga mubi kyenasooka okulaba talina mmotoka wabigere nengamba tobanga gwoli naye kati era gwendi naye engeri gyomudescribe olabikoze omwetegereza kati nengamba nesuka neŋŋaana naye kati jjukira nfainiza out omu ku basajja be nali njagala alina omukyala ono omulala mukyala we nali mumanyi naye nga muwala oyo namubonyaabonye bambi omuwala oyo bambi naye bambi wonna omuvubuka namukyawa nagenda nemusaba ekisonyi omukyala mugamba kukabana twali agments nemugamba mukwano nsonyiwa byonna byennakukola nagamba nkusonyiwa wayingiriranga n'amaka g'abantu nze nga siriiko maka siriiko kasita omusajja nkwanye ensawo ewera alabika bulungi alina emmotoka ebyo byebikuba byokka kati ntuusa ekiseera ntembe ya bugatto sente za renti olina okulya biki kyekikuleetera okuzaayo abasajja b'abakyala okubakutulako baali baavuwadde kyakubisa mu mutima ndowooza mukama kubanga nali awunzizeeko ko wano najja okusaba ku bya visa kati nentuuka neŋŋamba kanzireyo ko emutundwe ngula abasajja abalina naye ndabaye omusajja oyo neŋŋamba kamuleke kati lwakeera lunaku lumu neŋŋamba mukama kati noono bambi gwe nabanga omubi omwavu tucommunicatinga naye nga simuka kati nakola ki mba ndi awo nenkera ku matenga mukama njagala ompa omusajja oyo agenda okuntegeera kikyendi agenda kunjaga nebbageji yange kubanga jjukira kyenerabidde nti mu bwenzi obwo ndafunirangamu embuto ebiseera ebyo ya nenzijjangamu ozijjukira ziwajjamu nzijjukira nga mmeka nya nzijjukira nga teweeguya ate nga tekigaana nze kujja kugamba nti olubuto olunaye nga sirulu nga manyi sirulu nolulirako sente nendulirako sente nendujjamu nga menga tona ziweza myezi 3 2 andujjamu osooka ddulirako kasente kasalubanga olutumbwira tolwatumbiranga nze nga mbala makati sawa zituusi mutima gwali gugumye nga nalina omutima nga gwo gwali gwa jjinja go ge mazima kati nenga mukama mpo njagala kuba nabasajja bano onolereko omwami omu nze musumba simanyi kyampagula naleka ennyumba yange nenkwata obuntu bwange butono nengenda omwami kati gwennina nentandika okubeera naye eyali omubi atalina mmotoka omwavu atalina mmotoka kati bwe natuukayo mu maka ge bano saabakubira nti mbakyayi omutima gwange gwaggala omulundi gumu nga newonkubira essimu sigikwata nga newokola ki tewali kyenkola ki nga tosobola okugamba nga nzigaddewo kansigale noono yategeerako naye nti abadde mu competition bamu owanguddwa teyategeera era amanyi oli kuyeyeka
era abasajja bayimanyi luusi basirika buzina lulekerayo bulekezi ategeera nti omukyanga naye bambi wenayingira mu bufumbo olwo maliridde ogenda ofumbe. mama wange naye yeewuunya naye bamala emyaka nga 2 nga temanyi musajja gwenjagala. njuka sisange yasooka omulako nangamba naye Julie musajja wange simutegeera konze kiki nasirika ngolo baganda bange balona bankyawa. nzijukirawo biseera musisa yangamba nali manyi alisembana nali manyi tuli muganda waffe gamanga nali nakyayiwa ddala nga tewali anjagala ninawe ebikolwa byennyini ng'ebikolwa byange ekiseera oba tosobola kikkiriza tukijjukira rejection ejjanga gwogireese ebiseera ebisinga tunenya nti bannaye rejection mukama nsumulula naye nga ggwe kennyini tosoose kwetegeera kikyoli ate otetegeera kikyo tosobola kusumululwa. onatobuulira kati nenyingira amaka kati nzina ebitabo byange maka mpozi oli ku ddaala ki mu bitabo? nina degree omwami wa certificate. goli wa degree? ndi wa degree. wafuna yakubuulirira oyingira amaka? tewali yambuulirira buno bwali bwa kawundo oba ojja buzi? kujja buzi nga ono ojja okyalira boyfriend nosimba amakanda anti tolina rent era natuuka ekisaa neŋŋamba muto wange kubanga anzirako omulenzi yali akwasaganya enyuma yange nalindeseeyo nemukasitula ebintu byange byonna bitwala eka nze najja mu fridge na radio nejjukira byonna nga sina kyenagulako ebisinga abasajja ebabipanga ebisinga kati ntuuse maka najja jjukira ewaffe tulina obujja nedeeta obujja mu maka. obujja kalakita yowagisibako oba nayo nagenda ne bageji yange yonna nagenda emikugu gyange gyonna sina omugugu gwali munda munze sina gwe naleka naswakago nenjikuba mumaka. abasajja balaba tugende mumaaso. kati natoka maka nga mpuliriza essimu ze nendyoka nyumba nemuvuma naye nga jjukira omwami wange mwami musirise nnyo era nga ayinza okujja natula mu grupu yatu nasirika buli omu nayogera kyakola ki naye nga tumudde mu kigambo. kati nze nzize njogera jjukira eyali anko wange yampitanga na kamulali gye baali bankazako kamulali ewaka kati nyingidde mu bufumbo ndese kamulali wange navuma omusajja nantunulira bwati tiyanyega kigambo nakyo munagenda mu kisenge ogwasooka okyagujjukira guva ku ssimu? wava ku ssimu. owulirayo omuwala nga yakuba? nze saaga kumanya ani akubye bakubira atya ku ssaawa 4 ez'ekiro tamanyi nti wawasa. okumanya karakta yange yali mbi. omwami wange yalwawo nnyo to introduce me to his friends. yalwawo nnyo even to his family yalwawo. kati ogwokubiri awo nefuna olubuto olwasooka. kati mufuna obutojjukira nzize nyomba muvuma nkola ntya muzuukusa nyabuse bwezuukuka sinakumaliriza. mukole mutya? mumuvume muyombe. kyokka ngamba tuyombe kyokka nze ayomba etayomba. kati nga osomba ttamo bino byayogera ddala ti olwo abakazi abazuukusa abasajja nti namuzuukusanga bambi. kati jjukira akola his tour guide akola safari. kati akumya ku safari ze musajja twakooye omwoyo kaminze nabivumo nenkubira essimu notagikwata obadde okola ki. jjukira I work never clients 24/7 world tour guide. kati nze nga kisikimanyi ate nga obufumu nabuyingira mumanyi his tour guide. nemuvuma nga muvuma musajja wattu nga muzuukusa ssebo sinaba kumaliriza. kati nga wendaba nga tanfuddeeko ne buli aganiddewe nga nzigula sideboard nga nzijayo ebikopo magiraasi tandika ogakuba ku bisenge nga gaatika
kati wavaayo okunstopinga ennyinga ya Kingereza wavaayo okunstopinga nga nfuluma ennyumba nga ngendako mu kabaala nga ntuula wanyayo kasiminofu kamu nga nkomawo nga ntamidde omulokole tusande olwo ng'okyagenda n'osaba esande ngenda n'esaba kanisa yange saagireka nekakati babeje mukama mwamperedde omukisa saagireka nasigala mu kanisa yange abasumba baabo saaleka kanisa yange kati bami nembanga buli kiseera bami namanka emirembe nayombanga kati bami naafutani kufunayo abakyala abalala azijukira nazaala omwana yasooka yamalawo 8 hours naafa yabadde ako ebikibiti nze saabifaako kati nenafuna oluto olwokubiri kolo ng'omaliridde kuno oyagala kuzaala kati ng'olungambe maama wange namugamba maama kooliwulira nti nfumbiddwa sirinuba aye n'omusajja nemugamba ssebo nzize mu makaago sigenda kunuba sigenda kusiba bintu byange nazze kufumba obwongo bwali bukuze ku myaka emeka olwo I think I was between 28 27-28 wetaaga okusetulinga I need to settle manyi okyuka mu myaka egyo olaba munaye ogendera myaka olaba like ngamba this is the time for me to get married kati nga ndaba kati bami natandika okufuna abakyala olwo ndi lubuto lwakubiri bali baavumanze nekyekyusa nze musumba kyemmanyi buli nsigo gy'osiga gitugambe yakungulwa ogikungula nga onabonyabonya omuwala oli gwe nayagalira omusajja nange bambonyabonya batandise oli nga kubira ssaawa nga 8 nagamba njagala kwogerako n'omwami waffe ate nawe bujja buluma mbu ng'oli lubuto buli buluma ate gwamanze yakitanze kennyini nga nkuba obufaananyi nga tanaba kudda nenkuba ne loogi waali webayingidde buli kimu akafaanyi naye nkakuba sini yonna nenjikuba from intro paka ku engi kibayita batya speculation kati agenda okudda nga nazimbye dda naye nga nzijula emmere si muntu talya mmere nyingi mutwala kamere katono nga muteekako emmere nyingi ne glaasi y'amazzi neya juice nga sinyiza kigambo na kimu nendyoka ntulabo nti nenzimba nga kapa nemulinda kalagambe nti sigenda kulya awo wajja okuba olutalo sematalo oba mu bwenziibi nga muvuma waayimukawo ng'emmere omujjaliza ngaomugenyi najja ku makya asanga emmere yonna esaasaanye mu nnyumba olwanyiize nanyiize gyobadde omuwadde gyosaasaanya ate waakumuba naŋŋambako ekigambo kyo nanga nzali mu nsobi nga kyenkola si like nkwata emmere oba manyi abasajja manyi okuzira emmere nibagiteeka mu fooko bino ddadi byagamba mbu omusajja azina emmere mwegayira ogirya ate nga ndi muli bulungi nga nja gituukako njiriye kati imagine mukazi w'olubuto emmere gyalya nze nabeera ngoto nga ndya nnyo amaaso bwagizira nga njirya nga ndya neyange kuba nazuukanko n'ekiro 8 nendyanga nga ndi lubuto kati eno nga njirya yonna nejesamula nenzuka nenjirya nenjuza ne sowaani ne sepiki kwe nga sikuwa space nti obusungu bunaa bukuvuddeko olye nga njirya bannange naye bambi mukama yampa omwami bambi yangumiikiriza kasasiro wange ndowooza yagwa nagamba nagwa ku kyokya era ndowooza yagwa ku ng'eriko omwana bannaye navuma omusajja takugamba bwositula ebintu byona obizze wammwe nga nze amugamba njagenda ewaffe nze njagenda ffe tebangobangayo
naye nga wajenzira seriously naye wavaayo otyo navaayo nyombi nvumye maama aye kati nzaaze muja gende waffe naye nga mbisiba nembisumulula ntiisa bambi nangumiikiriza mu mbeera yonna yonna nabanga ngumiikiriza kati nenzala omwana owokubiri ye batusiibula batusiira mu ddwaliro nabalawo lunaku 2 naye naafa bwe lunaku nasooka okulawo mwami wange nga bambi amutima guyuzayuziddwa bwenasooka okulaba tata wange nga ayuzayuziddwa maama wange ngamba bawulira 2011 natandika okujja nnyo wano anzija nnyo wano kati bwenamala omwana wayafa nzijuka najja kusaba wano musumba Kristina walangayo ennyumba eri enkadde n'obumbano bwali bukyaliwo kanzikomewo tugenda kubanga tukoma mu kaseera katono nnyo naye tukyali ku Muwanguzi Tawanika tovaako